Buganda twafa abali emmengo bisokomi bajirira gwe tebagala mwoyo gwa Bakabaka na Bwakabaka kubaawo no Buganda kutambula kiki wali agadde asimbeko essira singa aba akyaliko nga Katikkiro wa Buganda bw'abanga akyaliko si kyenjagala era simusabira kubaako kubanga yalemwa dda. Okusinziira ku buyinza oba temwaliise naku zino kiyita maanyi kiwulikikanga saawa eno abakulembeze abaagala okweraga amaanyi ani naye Obuganda musirise. Lwaki musirise? Emyaka 27 olwaleero egyo Bwakabaka bwe Buganda gye bumaze nga butudde ku Namulondo n'emmengo yafa. Njagala obategeeza Baganda bannange gwayagala Obwakabaka mu njoga gye tugamba nti Obuganda omwoyo gumu n'emmeme kiki ekiri emmenge ekitambula si bwe Bwakabaka obuteekeddwa okutambula. Sigamba mu nnono nti Ssaabasajja tateekeddwa kuba nti yooyo naye mu ebyo ebikolebwa mu administration ate bitulaze nti Ssaabasajja abaweereza bonna abali emmengo bakuwa piritoni otwo twolimu twabukake wabula buli lwobanga asimuka nga bakwongera kakyaya kalimu piritoni ng'oddawo kubanga bwe ntunuulira ebiriyo n'ebikolebwa emyaka 27 nga tolina bakwogera ku 3 egya Museveni oludda luli n'emmengo terina vali eri Baganda teriiwo gyeraga okakasa teriiwo gwe gindaga eririddawo nze kankulagako ebyokulabirako Abaganda bateekeddwa okutegeera Obwakabaka bwe Buganda bugazi mu Bakabaka bonna bali mu Africa Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bwe Buganda akwata kyakubiri mu byabugagga so nga ate mu landlords mu Africa teri yenkana Ssaabasajja kuba na ttaka nga Kabaka omu alina square miles 305 za Bwakabaka buli ajja asikira Obwakabaka bwe lusukulu lwajjamu ssente n'atambula n'agula ebyo byaliwo abaana baabalangira obugagga obuli awo bunene naye ate bwodda ku kigambo Buganda ne jurisdiction yaabwe n'ebyo byalina ebyobugagga byayo Buganda ngagga nnyo ng'okkula kwayo teyeetaaga Museveni kubanga omukulu gyali Ssaabasajja Kabona naye ebiteekeddwa okukolebwa olw'okuba nti tebabitegeera tutambudde tudda mabega gwe emyaka 27 gibale ng'ogizza mabega togibala ng'ogizza mu maaso kubanga tewaliwo kitambudde 27 gibale nga nzira mu maaso mabega eyo zingula lutambi ng'oluzza maki kubanga twafa dda nze mba ntya Katikkiro mu myaka eyo gyonna egy'Obwakabaka emyaka 27 kambaweko buli kyakulabirako biringa bisatu olwaleero Buganda ebyobugagga ebina ebisiba eggwanga ebirina tulina ettaka ekyo kimu tulina population y'abantu nga Buganda yokka Kabaka Buganda yokka mu population y'Abannayuganda tutwala 2.3 mu population teri mugagga asinga population kati olwaleero bw'ŋŋamba nti Museveni okubaawo kwe nti ekisibye Obwakabaka oba olimba weewaawo weebiribiri ebyo tubanga yatulira munda naye naffe twegasse kwaba Abeerya olwaleero twali badde nga Buganda Ssaabasajja ekyatusokeddwako kyekino wammanga yes obuyinza babutujjako bwe tuli mu jurisdiction nga tulambikiddwa naye Abaganda kyokulabirako nga Sebaana nga tannaba kufa abagagga abalinga abo mu Bwakabaka bwe Buganda tubalina Ssaabasajja wali badde gwe kennyini gwokola tenders ku ttaka eryo n'Abaganda boolina otegeeza abantu ng'abalinga abo njagala amasomero nga tukutudde mu Buganda mu Buganda mu bitundu 5 tube ne West Buganda, East Buganda, Central Buganda ne Eastern tubikutulemu tunoonye abagagga abali mu Buganda abasobola okutuzimbira amasomero gaffe tuve ku buno obusomero bwa Central Government obwa UPE bali badde we bali n'olagira nti Ssaabasajja amaze okuteekawo essomero ayalagidde abaana musomero awo ng'amasomero gati ku mutindo gwe twetaaga ogw'Abakabaka bwe Buganda olwaleero Ssaabasajja yali badde ataddewo nga Katikkiro Mayiga bwaliwo okutambula mu jurisdiction ya Uganda ne Buganda okutwalyamu okusingira ddala ng'anoonya abaana abakugu era abagezi mu spheres ez'eddagala mu spheres ez'okuba nga ba engineer mu spheres ez'okubeera abasawo ba lawyers
nga Buganda yebaweeredde ku ssente zaayo ne tubanga olwaliro bwe tuba tunuulidde twali badde n'amalwaliro nga tugazimbye okumalako Buganda yonna, East Buganda, West Buganda, South Buganda. Naye nga amalwaliro ago tusabye ku Bungereza kubanga yatuteeka mu bino etuweereze ku baana abo nga tusoma omuntu mulamba. Bwe tuweereza 50 nga Baganda bagende basome maaso bujjanjabi bw'amaaso nga badokita. Tugaba n'omuntu ye nurse fairs nti bano ba magumba, bano ba abdomen, bano ba mutwe. Buganda olwaleero ku malwaliro ge yali badde nago tewali badde titwetaaga kuva n'omwana ng'agenda India. Ebyo byetaaga mu 7. Ntegeera kubanga essente wezimu Buganda. Kankuzeeyo ku kigambo kiri. Ekyo bufuuka ddi obunafu bw'abakolera e Buganda? Dirwe bufuuka obunafu bw'abakolera e Buganda. Katonda ki yatugeeza nti bwe nammwe omwana w'omuntu amagezi namufuula ekyokulabirwako ekyobussiru. Buganda amagezi bwe gagivuddemu n'ebyo bye yeetisse kubanga abasinza otutawanya Mmengo bannaddipi lukulwe be bamaamidde mu Mmengo mwennyini. Nze njagala okutegeeza lwaki saagala ddala ddipi kukwata ku kigwetibwa bwa bufulembeze bwa ggwanga lino kubanga abo batudde Mmengo Mmengo yeetongolodde nga ggwanga ddamba ate ligudde bugwi bakaanira Uganda eyawamu ennene. Ompulya bulungi Obuganda babusudde ate bakaanira kinene wa NRM kigwosonko lukulwaliyo terino buli gwosongako Ssaabasajja Kabaka yasiimye wa DP. Kino ekintu DP yakitwala so si Baganda nti be balina obwakabaka obuyinza bwa ku bwakabaka bwabwe. Naye ekiri eri DP yakiwamba buwambi si Baganda. Zagwe kikyola be kizingamiza kiki Ssaabasajja olunaku lwali situka n'ategeeza Katikkiro wakubadde nga ate owaffe gwe tulina amagezi ge nayo gakendedde bukendeezi lwoyo omulamba n'atamanya bufuge lwa lukiiko kiki lutegeeza twali badde tumaze okukakasa nti tofali ku Baganda n'obwakabaka bwe balirina kubanga awo ali mu Mmengo ayingidde mu lukiiko olwo omulonda nga bw'olonda me ba Parliament ayingira mu Parliament ya Uganda eyawamu. Ebiteeso byali baddeawo tebyali badde byaba Mayiga ne ba Museveni okutuyingira mu bwakabaka baffe busatulula tebyali baddewo kubanga bajja balonde era baweereza baki baweereza abasindikiddwa abantu. Naye olwaliro Ssaabasajja asima okuva ku mutongole mpaka ku Katikkiro ekitaaliyo. Oyagala kuŋŋamba nti abantu abakiika e Buganda baali badde baweerezebwa abantu mu ngeri y'okulondebwa. Enkola entufu ye yaliwo enkola enkadde kyegambye nti mwaba abawambye obwakabaka bwaffe obw'obwakabaka bw'e Buganda ate ne Ssaabasajja kennyini yeeriiriddemu kubanga byalina bikwata abiddiza abantu. Ne lwaki DP bwe yeezinzeeyo ate yo yeetulaga nti ate obwakabaka butambula bwe buti bwe butambula bwe buti ekyokulabirako bannayuganda kibateekeddwa okutegeera. Emwaka gwa 2004 President yayita Nadduli baatuula Kalamojja ne bayitirako lefula gundi yali Kanaani erinnya lingenzeeko Meja Mulwana bwe mbaserabidde ne bagenda e Kalamojja bwe batuukayo Museveni abuuza Nadduli ebibuuzo bino omanjize ebintu bya Buganda ebbanga lyonna naye nga sibimanyi njagala omenye Buganda kiki kyetubanja nga central government tukijiddize muganda wange nange ebigere byanfa mbanga mpulira ku mboozi kuba saaliyo naye bwe yakomawo ebyavayo kubanga bituusiza wa Ssaabasajja Mmengo mu Lubiri namuga nti n'agamba President nti mubyo bye twetaaga bye bino wammanga naye nalweyiso ye yali awandiika ompulya bulungi yes bwe batuuka mu lukiiko olwo President abuuza Nadduli biki bye mubanja ajja atandika kimu ku kimu ebikwatagana ku masomero bikwatagana ku ki bikwatagana ku ki bikwatagana ku kino embuga z'obwakabaka bw'e Buganda bino bino President byonna bimugamba President agamba bwati n'ogundi olina lweyiso nti wandiika bino nti amasomero gonna gali mu bwakabaka bw'e Buganda nga ga high schools mpulya bulungi higher learning education kati nga Makerere University tujje mu Makerere yokka buli lya government lyonna lyobadde olaba nti wano tulina Nkumba tulina bagundi baliisi wanewa nerabiddewo Kyambogo ago gonna tugakwasizza Mmengedde yeegalabirire ng'ojje mu Makerere University yokka mu malwaliro gonna n'ebyobulamu okuva ku herese ssente esookera ddala mpaka ku hospital level tujjeemu Mulago hospital yokka ago gonna gadde Mmengo n'akwata Fidelity ne Tamaka Roads zonna n'azito n'agamba ezo ziddewa
Mengo yes n'agamba nti amasomero gonna aga senior secondary schools nga balega central government nga gali mu Bwakabaka bw'e Buganda gonna gajiddire n'asitula culture as a whole teyakwata mu yadde gender and culture n'agamba nti twetaaga tunulamu yonna gisitule bukolokolo giddize baki Mengo n'agamba nti kimu ebyo ebisigalidde olkyasigaira yali ennonda eyakatikkiro tugenda kulonda tutya katikkiro agenda okubawa n'ategeera okugira bino nga katikkiro yayise mu nkola y'abantu abantu nga bamusindisa ko haji namugamba nti ekyo kireke kanzeyo ntegeze Ssaabasajja naye mu nkola eyaffe ey'okulonda bw'abakatikkiro mu Bwakabaka bw'e Buganda twabalondanga bwe tuti atwalonda tutya nti olukiiko lw'Emmengo lwalondanga amannya 7 ne lugaweereza Ssaabasajja asunsule mwaga amannya 7 aweerezeeko amannya ameka 3 mu lukiiko luno kwabo baba ataddeko akagoye mwe baba olukiiko mu balonda katikkiro agenda okubaawo ompulya bulungi naye nga abalonda Emmengo abo basindikidde amannya ago si be bano abali ordained bali abayingirayo nga bulaba tuyingira parliament ne tujja tukuba omudomo njagala kubeera member mu Kabaka North constituency nakaseke naye nga ngenda kiikira mu kibuga ekyo nga nsinzidde Emmengo ompulya bulungi nabuuza nti abo abalondebwa bulondebwa bo mugenda bakola batya namutegeeza tugenda kudda tutegeeza Ssaabasajja tuddeyo mu nkola nga bwe yali tubalonde bayingire olukiiko balyoke balondebwe balondemu bakatikkiro basatu Ssaabasajja basindise mu lukiiko mwe muli bakatikkiro atya omu bw'ati kwe kumubuuza nti yese ekyo nkitegedde naye mmwe electoral commission yamwe mugenda kikola mutya mugenda gironda mutya eneebeera free and fair Honorable namugamba nti ekyo kye kisinga obwangu bwe tutoolere ku bantu bo bali abali ku central government oba tuteere mu lukiiko lw'Emmengo basooke batukolere omulimu guno nga bwe training abaffe okujja okukola omulimu okukola ki gusooke gudde wewo namugamba nti tugenda tukikole aji yajja n'ebintu ebyo byonna nga bw'obisitudde n'abissa mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka namugamba nti Ssaabasajja byobadde olwanira ebbanga lyonna n'akasaka tukawulire twayogerako olwaliro byonna bituweereddwa Birerya President lwatuwa ebyo bw'amala otuuka ewa Ssaabasajja abuuza Haji Nadduli nti abaayi kyali kigambo ky'amaanyi mu Buganda abantu bonna be mbadde nsindike wa Museveni okuteesa bulijjo bateesa biki gw'ogenza olunaku olwo ebintu byonna obikoze eki obireese bo balidde bateesa biki namugamba nti Ssaabasajja Kabaka olulimi lw'oyogera lukugamba wambo bw'aba ayiggera amaddu ga mukama we n'agagaagattamu bali bw'obadde otuma baddippiro ku lwe bw'obadde ng'obatuma bwe batuuka eri nga balaba nti ekya dippi tekiyitemu basooka kutta ekyo kya Buganda kubanga kiri kimu basooke bayiseewo ekyabwe ompulya bulungi namugamba nti byonna ebyo bikuddiziddwayo ekibulamu gwe kwe kumpa kw'ebbaluwa eddayo mu kukkiriza kwa bino tulyoke tuteeke commission n'okulaba tugenda kulonda tu olukiiko olulonde tusobole okufuna katikkiro nasobola okulabira bino ng'avudde mu maanyi g'abantu obuzibu bwavaawo wakati awo nga situbirabanga kaawo Mengo si butabiraba bitegere buki walabako ku Kristo saamulaba lwaki omukkiririzaamu mukkiriza kuba muwandiike weebale nnyo nabiri bitabe byawandiikibwa scripts kyenagambye endagaano kasitesibwako emikono Paul yakugamba ne bwemala emyaka 4 esigala nnamu olwaleero mu mateeka nga looya tulina kye tuyita 32 years rule ompulya bulungi weeri ekiwandiiko kyonna ekimaze emyaka 32 nga kiri mu archive oba ndagaano oba kyapa oba kiki ekyo kigibwako obujulizi kugamba nti egundi waliwo akidismantlinga kijja butereevu mu kooti aliwo olwaliro nga kikuli mabega ebyo siibula buki ne bino weebiri mu biwandiiko weebiri n'ekifaananyi aji kye yajja nakyo ekimu yakikwasa Ssaabasajja ekimulaga nti byava okuteesa byebyo naye okuva olwo Mengo bwe yakuba Haji omugongo Haji bwe yakuba Mengo omugongo abaalimu mu abo oba mbamenya amannya wano be baalya mu Bwakabaka olukwe baasituka bokka maaso olwo bategeera abaliwo mu Birerya bagenda ate okudde wa president omutegeeza nti kale betwateesaako ensonga ezo tumaze okukomawo ebitwali bimwagulako n'akasaka ne mwami Nadduli yajja n'atutegeeza Mengo tubale tuzze tulabe bwe tugenda okukola ensonga eyo tulabe bwe n'ababuuza nti gwe natuma nga temuzze naye n'essaawa ya leero kuva 20 tuli mu 20 16 years eyagenda n'asaka n'ayingiza mu kuteekateeka
kiki kisibye Mengo okubanga efaanagana bwetyo kyennakugambe kiri mu ntandikwa nti Abaganda abalina omwoyo gw'Obwakabaka ogw'omwoyo gumu ne Buganda emmeme ki emu abalinga nze be beetaaga okusituka okutunula Obwakabaka bugenda kuvaayo butya si bano Abaganda abafaanagana abo abaali ku Obote. Njagala kubuuza Sulaiman Nadduli, omulembe gwentegedde nnyo n'okugwetegereza nga ngwinamu interest gwe gw'omulembe gwa Katikkiro aliko kati Charles Peter Mayiga baga nti atanayita yatenda nnyina okukola ki gwe bw'omulaba bw'oti ate obeera okyali wala n'ebitegeddwa okukolebwa Buganda bw'oba omulaba nti ddala mukozi oba okyali muto. Mbadde nkyakubuulira tulabye Tafaali, tulabye Bugwe ali ku Masiro, tulabye Masengere, tulabye Muganzirwaza, tulabye enguudo mu Kampala, tulabye enkulungo ya Nantawetwa bwe bagiyita, saagala kusobya bigambo bya Buganda, enkulungo eyo eri mu Mmengo awo. Enkulaakulana eyo mu muntu omu mu kaseera kaabaddewo tulabanga emala. Waliwo kyowakanya? Sina kuwakanya buwakanya kutegeeza otegere buki butegeeze mu mpajjo bakitwayise pillars ezizimba eggwanga lino si bizimbe status ya muntu. Lawyer Charles Peter Mayiga nga naawe bw'oli lawyer talina kyakoze ekyo kyawule mu kugamba nti talina kyakoze n'obutategeera biki byateekeddwa kukola. Tategeera byalina kukola naye si bye biteekeddwa okukolebwa mu Bwakabaka Buganda, si bye bibanja kubanga odde weebiri ebiteekeddwa okukolebwa bye biriwa. Buganda nga zikye twatandikiddeko ze plantations nga titulaze agriculture yaffe bwetambula sekita ya Buganda kubanga Buganda eyisa budget eyisa bya mmese webalanyi by'abantu baki fe Abaganda bannannyini Bwakabaka naye ebyo ebiyisibwa biyambye Ssaabasajja yekka so si Bwakabaka. Ebiriwo Buganda gye tulina Obuganda tutudde naye Mengo talina kye yali etuddiza ng'Abaganda okuba ku kitukola ku ttafaali lyayo. Oŋŋamba bye tulaba biyamba Kabaka yekka birina okuyamba buli Muganda muli Kazonda waali. Ebiyamba Buganda bye byenkugambye olusuku lwa Ssaabasajja lwa Square Miles 350 ettaka ly'olaba Mayiga byabadde yeetooloolerako ebikola ebidda mu Kabaka yennyini ne ssente zibadde zitambuza Obwakabaka bw'e Buganda zolaba nti budget twayisiza biliyoni 4 mu Bwakabaka bw'e Buganda. Ogwo omusolo lwali badde lusuku lwa Ssaabasajja yekka. Buganda erina ebyayo ebitongole ebisobola okutambula nga totunudde lusuku lwa Ssaabasajja gyebiri nabikumenyedde dda. Tulina ettaka ery'etongolevu Ssaabasajja lyatafuga nga custodian bu custodian ne tuba n'ebintu ebitambula wano kati essente ziva mu bibira essente zabadde ziva mu nnyanja essente zabadde mu nsozi essente ziva mu ntobazi essente ziva mu ki byonna ebyo tulina ebyobugagga bingi eby'ettaka nga Bwakabaka bw'e Buganda ovudde ku ebyo kubanga ebyo central government yabiwamba mu bino ebitunuuluddwawo bwe tuba tutandika mu mbeera gye tulimu ng'obuyinza butwale ebiliyoni ze tukuŋŋaanya twali badde tuzikuŋŋaanyiriza mu by'amagezi kubanga olwali tutambulira mu ttenda mpulya bulungi singa olwaleero Mayiga akkiriza naga nti olukiiko lw'Obwakabaka bw'e Buganda baneetukkereze nti ye tulete ku biteeso ebitunulwamu nga biyamba Omuganda owa wansi ebyandibadde bitandikirwako so si kuleeta kyapa mu ngalo ate Obwakabaka bwali bunyaga Baganda. Wembadde nkutwala wennyini okimanyi nti ogamba Bwakabaka bulina ettaka naye institutions ze tulabayo mu Buganda mmwe bwe mukaayanira ndaba ate nga bwe muweebwa okugaba ne baweebwa ekitiiyo okusena oba ekijiiko okuteekamu sukaali ndaba nga ate atateekebwamu bulungi. Twala example y'ettaka n'olukiiko lwa Buganda Land Board sikando nnyingi ezirwetoolooleramu tunaatera okumaliriza ezitunuulira nti ate Abaganda bloke ennyini fe abali eno be twaligambye nti Obuganda bwe bwalirwaniridde ate bakaaba nnyo nga balaga okunyigirizibwa singa ekintu kibakwasiddwa. Tolowooza nti y'ensonga lwaki gavumenti eri reluctant okubibawa thani okubibawa ate ne Abaganda ne mubakaabya. Gavumenti gyawuleko okuba reluctant okutuwa gavumenti etwagalangako bweba yali etwagala Museveni ebya Bwakabaka bwe Buganda ye president aliko mu hierarchy yali badastra as a whole n'atuleka ffe ne tubyettira naye ate ye waba bisibiddeyo mu bisumuzo by'alina ng'akyabifuga ye tannayagala tuwa anti kaba wamukakaayanira nnyo ate talina katuwadde kimenye
ebyapa nabiraba nga babizaayo omugugu gwali bwe guti gamba yazza kyokugaba n'okuzza tokyawula ebyapa tebyali bibye nalaba omugugu gw'ebyapa nga bikomezeddwawo watako ebyayo biddiziddwa so mu 7 tanagatta nze kugambye bwe kubanga kwali badde kutuwa mu 7 tanaba nakuweza yadde 2% mu ebyo byategeddwa osasula Buganda naye okinnyonnyodde lunye mu byafaayo nti Obote yabitwala 2% nungi aliko okutandikirako okinnyonnyodde bulungi nti nayo tennawera okuzzaako 2% nejja ndowooza aba akoze aba alina kyatandikiddeko mu kuzza by'ataatwala newankubadde n'olyaga nti mazima ddala Yesu Summit yazimbirwa mu lunaku lumu ng'ekibuga kyayo naye tekyategeeza nti obuweereza bwalina kuba bunafu ne mu 7 we banga 2% gye wakazza tugamba mu myaka 3 mwenanga Abaganda bwe wajja nabo kyotuwadde kiteekeddwa okuba nakyo twali badde essaawa zino tetukaaba byaffe kudda twabadde tukugamba bugambe munnange tolwala gira obeewo tolwala tuli kululira kaleba waga nti watuwa ebyaffe si byaffe bwaffe wazza watuwa ntusobezza emirundi mingi wazza ebyaffe wabizza kubanga twabirwanirira Buganda okudda kwayo kwali kwa musaayi tonyumya bunyumya mbozi nga tujimizza wano nonga nti Buganda weeri Baganda bagikolerera okudda tekwali kwa bigambo kwali kwa bikolwa abaliyo kinadde gamba nti ku Ssaabasajja kitumusaba Pitoni oyo mukakenze nsaba mizimu na myoyo gya Buganda ng'emisambwa gimugolokekere mwategeere kye yeetisse asisimuke olw'ebyo bw'oyogera ku Muteesa mu Bwakabaka bw'e Buganda bw'oyogera ku Mutebi si ndowooza n'aliroozeza bali bakabaka omuse kabaka kati oli Ssekabaka ono kabaka byeyakola ebyoli ono tanatuukako yadde mu kimu eky'ekkumi simanyi gwoba tomanyi tegeera Bayibuli ekugambye nti gwe alina amaaso owulira alina amaaso olaba naawe alina amatu kola ki olira kimanyi nti ngenze nkakiddwa okulowooza nti abantu baali tebabadde na mukulembeze nange singa gye mbadde nnondera mbadde nkeera ku layini kati nga tuggalawo ekitundu kyaffe kino ekisoose tuli mweyongeza kuba musajja mbadde naye akaseera okuva ndoza nasooka mulaba mu 2016 ndowoozezza nti okusinziira ku butambi omanyize entereka nyina Kirawudiya enkwentereka kuba nkimanyi ne bwe ba gavumenti tesangula waawo awo nze nsobola okubijjawo nsuubira sijjukirako bigambo bino kubanga bisobola okwerumamu olunaku olumu mwaliko ku studio n'omubiseera byali ayitibwa Mulangira Simbwa nzijjukira mwaliko ku studio yange n'omulangira Simbwa nja kujjayo Rigani Ntale ndooza ajja kanzigirayo nsobola okuba tooki mu bino mpaayo ebigambo ebitonotono ebimaliriza emboozi y'olwaleero bwe waliba waliwo ebisigalidde byenjinda okusena ku maka ga Nadduli ndidda n'embikima njagala kujjukisa Bwakabaka bw'e Buganda nti constitution y'olwenda namu tujongera ogyetegereza ebigambo by'abalyoolyomi bano batandise okusitukayo tujja kusobola obbikuba ettale nga tukozeseza endagaano y'olwenda eyo era gateeteryo jurisdiction za Buganda mu article esooka endagaano y'olwenda ekyakola namu ekyali namu bw'ogijjawo ate Uganda ebaweeri eba teriiwo bw'ogijjawo constitution ya Uganda eba teriiwo kubanga buli ekyateekwa mu ndagaano ey'olwenda eyo kye kibadde mother ku byolaba olwaliro mu constitution y'olwaliro kwe tuli kwe tuzimbira eri yeppira ewa obuyinza ku constitution yeno eriwo era lwe balekeze enkya ne batandika ojjeeno n'onkolezaako buli ggwanga lyakudda gye lyava njagala weeyambise kamera eyo otegeeze kabaka w'abantu yabeera katikkiro wa Buganda gwe ng'omuganda kiki kyoyagala nze kyemmanyi kyekino nti kabaka w'abantu yabeera katikkiro ye kabaka waffe eno mu bantu oba bwe kiri katikkiro w'Obwakabaka bw'e Buganda yaba kabaka ow'ebweru kabaka ow'ebweru ntereezeddwa bulungi njagala osinzire mu kamera eyo ogambe kabaka ow'ebweru gwe ng'omuganda kiki waali agadde asimbeko essira singa aba akyaliko nga katikkiro wa Buganda bw'abanga akyaliko si kyenjagala era simusabira kubaako kubanga yalemwa dda yalemwa dda ne bwe sikikubuuza oyagala agebaveeko nga mukwenenya kubanga mwene ebyemyoyo ayenenya oli yagamba nti mazima ddala ebibyo ne bibanga bitwakadde nga bendera emyufu mu bbanga
yakuzibwa ng'omuzira ku lw'obutookerevu wenenye bwenenyanga bw'ofuluma so sigamba bugambe nti gy'oli mu ebyo biteekeddwa okukola yabisula ng'ate mugezi looya gwawandiisa ne ku bitabo wawandika mu byoya byanswa nezi kinjagala okutegeeza abaganda kino tekidde eri baganda ngaffe obwetegereza bwa wano we buli Ssaabasajja Kabaka Igwa ino tujja ekigere yes kubanga ebinyizibwa bingi Ssaabasajja okkeera enkya ne baganda nti Ssaabasajja yategeeza abaganda muzaale babiri abaana bameka mu Bwakabaka bwe Buganda n'amaanyi gogenda gassawa nga gwozadde babiri baleeta ba South Sudan muno baleeta banna Kenya baleeta bano bagwira ate gwe ate ababo okubiza okukola ki amaanyi go ge balya bw'oyimba ekigambo ekyo nti muzaala babiri be musobola ekyo kinnakuwaza namba 2 Ssaabasajja gwe nannyini lulimi mu ebyo bikyusibwa mu maanyi go ne jurisdictions zo okukyusa kw'olulimi kukwo naye abaana ne bawemulira mu lulimi lwa Ssaabasajja bwe bayimba bwe bayambala ebintu by'ekitumbaavu bwe badda mu bino bwe badda wano najjako wano lumu ndowooza yali ndowooza 2 mukulu wange yali asomera wano naye tugenda tutukako mu Lumumba ng'oluyimba lwa Lumumba lwe bayimba nga luwemula Ssaabasajja n'ekitiibwa ky'Obwakabaka bw'e Buganda naye ng'ate kampasi eno mu byafaayo yaba Baganda ompulira bulungi etudde na mu Buganda naye bwe nawulira ebintu ebyo byankuba wala n'ebitambula olwaliro nga Ssaabasajja osirise ogwo omulimu gugwo gwe nannyini kukyusa nnono ebyo biba bisobye bibyo kyusa yes nannyini lulimi naye ebikolebwa olwaleero nga gy'oli ebbanda Ssaabasajja amazima Obwakabaka buli mu maziga gwe situkayo ng'omukulu w'Obwakabaka bw'e Buganda otulagire kubanga tuwulira kiragiro Ssaabasajja yalagidde naye tunadduka fisitula lwani kansarani na bino bikoze bitya ate abalidduka mu maaso nga tuzaala babiri bagenda kuba baki tuzaala babiri be bazaala 10 bakutega mutego ogwogamba nti gwe bosooka okuza okugenda ekigambo kya family planning Obwakabaka bw'e Buganda Muteesa jja kitaawo yatutegeeza ebigambo bino yayagalanga ennimiro 3 eyiyo ey'Obwakabaka n'egyogenda okutunda okugyamu esente naye ebyo byonna ebisatu Ssaabasajja tetwalanko kimu Museveni olwaliro byakyo tulimbiramu tusiriwaza nti simati bagita middle income status Muteesa agituterawo dda gw'otambuza otuuza middle income status abaganda awo twayitawo dda Ssaabasajja situka otegeeze Obwakabaka bwo butya bwe tugenda okutambula economically Obuganda twafa abali emmengo bisokomi bajjirira gwe tebaagala mwoyo gwa Bwakabaka na Bwakabaka kubaawo na Buganda kutambula ekisembayo ku kyo ku saidi ya Ssaabasajja kyensaba mu buwombeefu obw'ekitalo njagala akkirize era ategeere nti ebintu byonna ebitambula mu Bwakabaka bw'e Buganda byasibagibwa mu ndagaano y'olwenda tebirigenda kukyuka tebayakulimba abo bonna aboogera baleke bayogere ebyogerwa si byebyo naye tutaasize wano wammanga nkusaba oddiza Abaganda obuyinza bwabwe mu Bwakabaka bwabwe babulabirireko kubanga Abaganda ng'Obuganda amaanyi tetugalina wagazza mu kulonda mu ordinance so ng'omulimu ogwo si gugwo ogwo gwaffe tuzzeewo olukiiko lwaffe olw'emmengo tusobole okubanga betuteesa ng'Obwakabaka bw'e Buganda amaanyi g'olaba agwakwekungulunguliddeko ebweru eri n'ogamba nti ngenda Buluuli ne bayala neŋŋamba gundi ngenda Gindi ne bajja ne tuwerawo amaanyi ago gezaako gatuddiza ng'otutadde mu lukiiko nti tubeereko bye tuteesa nga byaffe Abaganda tuleme okusigala ku nkuŋŋaana ng'ojja tubenga ne mu Mmengo buyitirirwa tubenga naffe mu Mmengo gye tuli bamemba parliament tubeereyo nga tuyingira Mmengo lwaki ngende wa Museveni eno ntegane n'ensi y'abalyolyomi ng'Emmengo gyali batute twefuge ku ekyo mwaka akaddizibwako kituteekeddwa okutegeera bakatikkiro beetaaga kusunsulira dda saakuli kungulu okwo nti yategeera ebyokukola olwaliro Buganda twali badde tulina plantations twali badde tulina emmere nga yekolezbwako twali badde n'ebyajja eby'emmere twali badde n'amalwaliro agayogera ku muntu nga yenna aweddeyo twali badde n'amasomero nga gwolonda nga tenda gwozigabidde abantu bo twali badde n'onnyonyi zoyogerako buno bumatalisi obwali badde butambula mu Bwakabaka wano ne Uganda okutwalira wamu ng'ennyonyi ezo gwozimbye obusaawo kubanga tenda tuzisobola n'abazisobola ozireeta weebali Buganda yali badde n'ebyo ebitambula nga yo yennyini kubanga sente zo zolina nga zikyatambuza Obwakabaka bingi bezisobola okukola n'okusobola ku Bwakabaka naye be tulina bakatikkiro bootuwa nga ffe Abaganda Ssaabasajja
specifically tuba ne Katikkiro omutuyina omu lwaki ogamba bakatikkiro tuyinawo omu abaddewo omu oba Obwakabaka butandikidde ku Mayiga tulina gwe tulinawo gwe bw'oba otunuulira Mayiga tunuulira ku ttafaali lyagatta ku bali bajja bonna ababaddewo tekunnabaako ategedde Bwakabaka kyeki Obwakabaka economically bulina kutambula butya Obwakabaka spiritually butambule butya Obwakabaka socially butambule butya abo tebabirina oleeta bakozi ba nsimbi nga bamayiga bwagenda nasoze tofaali 2 byansawo ye kimu kya 3 kyeno bye tulimu Obwakabaka bujja kusereba busebinga buggwawo etafaali lya bulankana sajja kkirize ngabwe babuuza Ssekabaka Daudi Muteesa nti wayi Ssaabasajja bukyayi bwonyweyo wa gavana emengo teriyo sukaali tekyategeeza nti balaba Ssaabasajja mukamwa baali baagala kumanya Obuganda buli kuki nange wano sikulaba mukamwa saagala bali abali olimi kutegeeza nti aya mutani wana ndiwe yatuusaawo atalaba ta Ssaabasajja mukamwa eyo nkola ya DP buli oyogera ku Ssaabasajja talaba mukamwa talaba mukamwa atya gubagamba konti Katonda tabanko Katonda tukkirize mu kulongoosa Obwakabaka bwaffe butambule ne Ssemakookiro asangewo ekinaakolebwa woofukisizaawo mukono ndere munyera Katonda nga bw'oli wano Ssemakookiro mulinde kumutuga butuzi abali emmengo si Baganda mu Bwakabaka wabula Baganda mu buli olyomi kigambo ekyo kwe tugenda okusimba akati yenze Ssaalongooka nka kapita omunyuma obutaka bwaffe buli erikyasa engeri gye bibadde ebigambo bya Buganda nange kanneeyogereko eby'ekinyombo naffe twateekawo ekibumbe kyaffe wali ku luguudo lwa Kabaka olwambuka mu woofiisi kale ebigambo byenjiza wano bibadde bya mazima nnyo ag'ebuziba agatasobola kubanga mawandiike mu lupapula lumu obanga malage mu programu emu ya TV yensonga lwaki nkugamba nti obutambi buno ngenda kuba mbuleeta mu episodes